Oze wange no yasa amadinisa gonna enjiji imagininga n'abaana n'omwana wange omutaali awo. Nze we nakyaddeeko ewuwe ekiro wasobodde okwemulula n'olinnya ttooyi n'owalampa ekikomera n'ogweri n'odduka. Ewo wasigaddewo deemuwo, wasigaddewo n'oyo boyiwo. Nabadde n'obuyinza obubakola kyonna kye njagala. Naye tewali n'omu gwe natulugunyiza kuba babadde tebabiriimu. Okategedde. Essaawa eno top security yammwe, embwa eyammwe, embwa eyiyo, essaawa eno ekuluma era ekukozesa ebyo eri mu ngalo zange. Era nina obusobozi essaawa eno giwa obutwa n'enjitta. Naye sigenda kugitta olw'ensonga eno embwa tebiriimu. Bwe mba nakozesezza bwongo 5 nga nina security yammwe nga Kafangoni akalamba, then wandyebuusiza n'otegeera nti kati obulamu bwammwe bwonna nteekwa okuba nze mbulina. Bw'ojjako Museveni security ye yonna kitegeeza oba omusigaza yekka. Obwongo bwe nakozesezza bajjako embwa eno n'emba nayo bwenti nga gwakoze nayo gwagiriisa. This is Palaso. Fangoni mwe bennyini mwe mwagituuma Palaso. Bwe mba ng'eri mu mikono gyange kati nga tesobola nakunnuma nga weeri wano. Nagiwambye njirina. 5 obulamu bwammwe mbulina mu ngalo kitegeeza. Olutalo lube lwa bwongo terubeera lw'amaanyi. Kati ngenda bakuba. Poliisi temubiyingiramu nga we mubirabye obulabi mutuyambe mubireke. 5 ebyo byeyasizza boyi obwo buntu ngenda bakuba. Owa Fangoni making sure sawa 12:5 oba munju nga weebase nga weggalidde totambula tobeera ku street. Ngenda bakuba. Eno embwa sigenda kugitta tebiriimu. Ndaga kumanyi goli n'ogino ne boyi.